Mbalamusako bassebo ne bannyabo era nga mbeebaza okwekumira ku mukutu, okusubscribinga, okusharinga, okulikinga. Ndi musanyufu bya nsusso okubeera nga tuwezezza basubscribers 5,000. Kino kisoboserwa kuba mmwe era nsaba mwekubire mu bugalo. Ya tuli basiimu era twebaza bajjajjaffe olw'okubanga batusobosezza okuba nga tutuuka ku makulu ago era nga tukyeyongera mu maaso okubeera nga tutuuka ne ku birala bingi era nga mu ngeri ey'enjawulo ntwala omukisa guno okwebaza omukulu Steve Show, weekubire mu bugalo. Omukulu Shakira Naludde, weekubire mu bugalo. Mukulu 256 waddayo obutambi gye butandikira bonna n'ojjanga obulaba tukuwadde engalo ez'enjawulo. Viola KN bannange naawe tukubidde mu bugalo. Mr. Isiko Senior. Then tuyina Magezi Hussein. Senior level. Moses Sawe. Omukyala Kahunde Lydia. Biri kujja Faizo. Omukulu Brian Spike. Maria Sarah. Hajara Matovu. Naziwa Nora. Vine Spine. Tribe Triggers. Edrin Jolly. Lisa Martha. Bana muli bangi tuyinza obutabamalayo. Eriyo n'abakadde nnyo ddala abasookera ddala okuwagira omukutu guno naye mwenna tubeebaza bya nsusso. Kyala Naludde Shakira banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale nno ntwala omukisa guno okuddamu ku bibuuzo ebiri very current nga ono ye omukyala Shakira abuuza nti bweza nnyo Naalongo mwebale kutuweereza kakati ate kyebagamba nti Ssaalongo ono ali physical okugenda ewaabwe wa Naalongo ali physical nga yeesibye ebbombo n'olweza to inform them about the news ate kyo kikolebwa ddi after okubanjulira jjajja Mukasa oba before okubanjulira jjajja Mukasa. Nsiima nnyo empeereza yammwe. Wow, ekibuuzo kirungi nnyo ddala. Ekyo kikolebwa before okubanjulira jjajja Mukasa kubanga ekyo gy'emitendera gy'obuzaale obw'abalongo bano. Bw'emitendera gy'obuzaale obw'abalongo bano. Then relevant question eri nti mwebale program bannaalongo naye nyabo explain to me. Warren kwegamba teyabitegedde bulungi naddala ku nsonga ya spiritual parents b'abalongo. Spiritual parents b'abalongo. Waliwo Ssaalongo mukulu ne Naalongo mukulu. Abo be babeerawo bannaalongo ku lw'emikolo gy'abalongo okugitambuza. Nze mbatunuulira nga balubuga mu nsonga zino ez'obuwangwa. Kati ate bano abazadde abali spiritual. Kati tutunuulire abalongo bennyini. Nti tulina bano abalongo ab'emigugu nga ke kabonero akalaga abalongo ab'emyoyo ate nga waliwo abalongo abali physical. Si gye mitendera esatu. Kati ne tutunuulira obwa Naalongo, ne tutunuulira Naalongo ne Ssaalongo abazadde abalongo, ne tutunuulira omutendera ogwokubiri Naalongo ne Ssaalongo mukulu nga bano be bavunaanyizibwa ku balongo bali abawunde. Then ne tutunuulira omutendera ogwokusatu nga biba spiritual parents, emyoyo egyo ginnannyini baana abo. Abaana bano nga tunaabazaala waliwo yali abuuza ekibuuzo nti omanya otya ba spiritual parents b'abalongo bano?
ne tugamba nti aba spiritual parents osobola okubamanya nga one obabuuziza bannannyini bo n'obagamba bajjajjange saba kumanya ani nannyini baana bano. Kale nno osobola okubuuza jjajja Mukasa lw'oba ogenzeeyo ku nnyanja okuba mwanjulira oba sinakindi osobola okukikola nga kyetongodde okubeera nga akubuulira n'ogendayo nga ku luno ogenzeeyo akunnyonnyole nti munnange abaana abo nannyini bo y'ono. Kale nno mu ngeri eyo bwe tuba nga bakadde b'abalongo bano tebatubuulidde nti bano be bazadde b'abaana bano, tusobola okukozesa obubonero obw'enjawulo obuleetebwa gye tuli okumanya abaana bano baani be tuba twafunye. Akabonero akasookera ddala akangu akali very obvious ye mukyala afuna olubuto lw'abalongo nga tagenze mu nsonga za kikyala. Say like for example omukyala ono yazaala abaana kati bwe yabazaala like yazaala omwana n'atamulabira azina okuddamu okugenda mu nsonga n'afunirako obufunyizi olubuto olulala. Abaana abo baba bajjajja kiwanuka. Abaana omukyala baazaala nga yali teyabalabira baba bajjajja kiwanuka. Kw'omanyira bazadde b'abaana. Of course bwe baba bajjajja kiwanuka, mukyala jjajja kiwanuka yabeera Nnaalongo era jjajja kiwanuka yabeera Ssaalongo mu sinariyo ezo. So nga mutereeza ensonga zaabwe, mutereerezaako ensonga za jjajja kiwanuka n'ez'omukyala we Nnaalongo. Abalongo bajjajja Mukasa omuntu abamanya atya? Bano bo mu kubazaala mazzi ge gasooka, ssundwe n'eyabika puu ne gabunduka. Abo baba bajjajja Mukasa. Abalongo bajjajjaffe ekkubo obamanya otya? Era abo bazaalibwa ku kkubo. Abalongo bajjajjaffe Kinene Batenda obamanya otya? Abalongo abo abajjajjaffe Kinene Batenda bajjira mu kisawo era kw'omanyira nti bajjajjaffe Kinene Batenda lwakuba nti mu ddwaliro eyo waliyo tendensi ey'okuba nti omukyala bw'aba n'azaala omwana ng'ali mu kisawo bigetinga complicated. So bo ng'abasawo ekisawo ekyo bamanyi okukyabya ne kivaamu amazzi era gaba ga njawulo. Kale nno omwana oyo era asigala atudde mu bulongo obw'okuba nti kitaawe ye Kinene Batenda. Abalongo bajjajjaffe Ndawula tubamanya tutya? Abalongo bajjajjaffe Ndawula bajja n'obubonero obw'ensundo nga za nkukunala era ziba zirabika. Abalongo bajjajjaffe Lubowa tuyinza kubamanya tutya? Abo bajja balina ekirira mu bulago. Asobola okuba omu oba bombi naye ng'obubonero buno bwapulayinga ku bombi. Abalongo bajjajjaffe Namuzinda tuyinza kubamanya tutya? Omukyala ng'ali lubuto enjuki zitandika omugoberera nga buli wadda. Enjuki ziba zimutambulirako era ne bw'aba azadde enjuki ziba zitambulira ku mwana oyo. Abalongo bajjajjaffe Mukasa ate bo tuyinza kubamanya tutya? Abajjajja Musoke. Abaana bano bajja n'ebisa ebiba eby'omusaayi. Kati nga bw'ogamba nti omukyala atuusizza okuzaala abundulabundula obuzizzi,
abajjajjaffe musooke bo baba ba musaayi, omukyala gwabundula guluma naye nga bo bwe batyo abalongo abo bwe batambula. Abalongo ba Kabaka Wannema baleeta ensooka eri omukyala. Ayinza n'okulemalira ddala mu biseera ng'ali lubuto, okugulu okumu ne kuyingiramu ensooko, abamu batambuza n'emiggo. Kale nno bw'otyo bw'osobola okumanya. Other than that, abasigadde basobola okwennyonnyolako era newankubadde buno obubonero obulabye, still tekigaana kukoowola bakulu n'obabuuza ekyenjawulo n'omugamba mukama wange ddala kituufu mazima kyekyo. Jjajja Kiwanuka ggwe Ssaalongo mu nsonga eno, era bw'oba ggwe Ssaalongo nsaba ompeeyo akabonero kwe nnaamanyira nti ye ggwe ddala, era ombuulire na butya bwe tugenda okutambuza ensonga z'abaana bano. Nsaba mukama wange ojje butereevu gye ndi nze Ssaalongo ne Nnaalongo waffe, otuluŋŋamye, otubuulire, otulage buli kye twetaaga okumanya, era otuwe n'obusobozi tusobole okukola ensonga zino zigguke bulungi. Era bw'otyo bw'osaba ne bw'aba Ssaalongo Mukasa, ne bw'aba Ssaalongo Kinene, ne bw'aba Ssaalongo Ndawula, ne bw'aba Ssaalongo Lubwalo Akabombo Seero, ne bw'aba Ssaalongo Namuzinda, ne bw'aba Ssaalongo Musoke Omusookerwa, yenna gw'oba osobodde okumanya nti y'oyo nannyini zzadde, kisaanye n'omukoowoolerawo. Gwe tokoowa tolekeraawo, mukoowoole entakera, omunnyonnyole munnange watuwadde ezzadde Ssaalongo. Tweyanziza tweyanzeege mukama waffe, naye kaakati abaana baffe bano baffe naawe, era tusaba otambule wamu naffe tusobole okukola ensonga zino tuzituukirize bulungi mu buluŋŋamu bwazo, era tuleme zifunamu bwezigoolo yadde obusobu yadde okukyama kwonna. Kale nno obeera omumukoowoola nga mumukoowoola, olweza n'ebbombo ly'eddagala lyammwe Ssaalongo ne Nnaalongo, nga mubakoowoola, era lwaddaaki mujja kuwulira eddoboozi lyabwe nga baanukula gye muli bwe mutyo mu kuba obweza, ate mulabe bwe mutandika ensonga zino. Kale nno nsuubira asobodde okubaanukula obulungi n'okwongera okubeebaza okwekuumira ku mukutu Nalubale the Divine, n'okubasaba mwongere okusharinga ekigaalo ekyo ekitunudde waggulu kyo temukyerabira, tube nga tusobola okukimanya. Tujja kudda nate era tumanye lwaki omuntu asiraana ng'atandise okukola ensonga z'empewo. Lwaki omuntu asiraana ng'atandise okukola ensonga z'empewo? Kale ggwe alina ekibuuzo kyo oba komenti yonna gidropinge yawo mu comment section, tujja kugisanga ate era tusobole okuba nga tugyanukula. Kale nno tweyanziza nnyo, tweyanzege, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.